munsi yonna siriimu yasooka okulabibwako mu mwaka gwa 1959 eyo mu Congo mu bibira by'e Congo mu Kinshasa Congo wano ku mulirwano wano ewaffe era omusajja gwe basooka okuzuulamu akawuka ka siriimu bali bamuyita David K. yali mu Congo yali muzungu yali mu Ngereza yali agenzeko eyo Congo yali amaze okulwana Ssematalo owookubiri naye kano akawuka kazuulibwa omusajja yali mu Faransa bamuyita Luc Antoine Montagnier ne munno mu America bamuyita Robert Charles Gallo be bayazuula akawuka ka Mukenenya byanjawulo tugende mpola okuzuula ozuula ekintu ekibaddewo nti mbadde be bakayiya statement gye mbadde njagala direct be bakola akawuka ka Mukenenya abo abaami ababiri bakakolerawo mu laboratory era emabegako oyo yafuna na award Robert Gallo bamuwa award nga bamwebaza okugezaako okuleeta ekyokulwanyisa ekibayambyeko okudepopulating ensi kanaawo nga bamwebaza yayiya Mukenenya abantu yaweebwa award nga bamwebaza okuyiya ekyokulwanyisa ekigezezzaako okudepopulating ensi. Export TV to the world. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri lumu omwezi gwa Ntenvu Desemba omwaka 2024 omwaka guwunzika tugenda yingira mwaka mupya era mwenna abatandika naffe kuva gye twatandika tubagalizwa omwaka omujja omulungi. Olunaku lwaleero lw'amaanyi nnyo mu nsi yonna lwe lunaku olwalondebwa okujaguzibwako abalwadde ngamba balwadde okujjukira ekintu ky'ojjukira kiba kyagenda. Yes. Bw'ogamba nti nzijjukira ekintu ojjukira ekintu ekyaliwo okwo ne kivaawo. Ate tusobola kujaguza balwadde. Awareness kale okujjukira awareness y'akawuka ka Mukenenya. Baluyita batya olunaku luno nti lwadde lwaba osobola lwogera otya? World AIDS Day. Lunaku lwa siriimu. Si lwaba siriimu. So lunaku lwaleero lwa siriimu. Lunaku lw'okujjukira siriimu. Tuzze tukunyumize by'otaamanyi ku kawuka ka siriimu. Ani yakola siriimu? Yamukola na kigendererwa ki? Yamukolerawa? Era atuuka atya mu ggwanga lyattu Uganda? Atuuke no pozi mu Uganda omukulu gwe bayita Fire Bongo Lutaya gwe bayita ki? Y'omu ku ba victim abasookerwako. Si omu ku basookerwako. Anti ab'amaanyi. Y'omu ku basooka okuvayo kale okulangirira nti akawuka weekali era naye akayina. So guno nagwo guba mwezi gwe. Ate ng'ogyeko ekyo tuli mu mwezi gwe Desemba yasinga ennyimba za Christmas ez'amaanyi. So tuli mu mwezi gwa Bongole Lutaya. Tuze n'omunkuseere research yonna simanyi oba naye member oba just yakoze research member wa Kisebo kogera kuje kale babuzeeko omunkuseere Julius Caesar abalabi ba Export TV mwenna tubalamusiza n'olwaleero tuzze tubasomese ku biki ebigenda mu maaso mu nsi. Olunaku lwaleero lunaku lwa Mukenenya. Ensi yonna yasalawo yeegatte kinywa tujjukire olunaku olwo. Ensi yonna si Uganda yokka. Uganda yeegatta ku nsi yonna okujjukira olunaku lwa kasigo ka Mukenenya. N'ennaku zino siriimu takyali takola ki kyogere simazeeyo abantu tebatya nnyo siriimu. Okimanyi naddala abaana abawala batya nnyo embuto than siriimu. Kati siriimu yakyuka munnaye we yajjira luli kati si waali. Era preventive measures basinga kunoonya za siriimu manya za mbuto. Bafuna pills n'akateeka munda ebisigadde twala tugenda. Akugamba tokola ki tafa kubiri. Era kati gwe weekubiza n'ogamba kanyambale. Siriimu atandika mwaka ki ani amukola wa? Siriimu wano mu Uganda oba mu nsi yonna? Mu nsi yonna atandikira mu nsi yonna. Mu nsi yonna siriimu yasooka okulabibwako mu mwaka gwa 1959 eyo mu Congo. Mu bibira by'e Congo mu Kinshasa Congo wano ku mulirwano. Ku mulirwano wano ewaffe. Era omusajja gwe basooka okuzuulamu akawuka ka siriimu bali bamuyita David K. Yali mu Congo. Yali muzungu yali mu Ngereza yali agenzeko eyo Congo yali amaze okulwana Ssematalo owookubiri. Yajja nako yakasanga eyo gye yakafunira e Congo. Yakajja kuki? Oba yadikina. Kozi story genesis ya siriimu awo etabulira.
bw'ogamba nti ono yasooka olwala yasooka oba victim mu nsi yonna 1959 yakasanga Congo yakajja kwani oyo gwe yakalina ye aba victim namba mmeka anti kati wakati mu lulimi lw'obusawo tulina gwe tuyita patient zero yoyo muntu asoose okusangibwamu akawuka oba ekirwadde kyonna ekiba tekibaddeewo ekipya kati bano mu Uganda twalina patient zero owa covid omujjukira oyo gwe basooka okukwatira ku kisaawe ng'ayingira we bagamba nti tuggale ebisaawe kati we baggala gwe basanga namba emu yayingiza akawuka ka covid kati aba patient zero gwe basoose okukazuula kuba tosobola kunnimba osobola olikodinga ono adikinye n'afuna akawuka ye n'atajjukira gwakajja anti kati olaba kati gwakajjeeko ye bayinza obutamuzuula oba n'afiireyo mu ssabo n'afiira wakati gwagenze mu ddwaliro oba tomumanyi gwe yaliko naye anti kati gw'oyinza obutajjukira kuba wakati odikina nnyo oyinza okuba buli wiiki osobola oddikina abantu bonga 10 oba 2 okisobola anti kati tugenda kujja tulaga omusajja yadikina abaana abantu 40 kati olaba ono balukaza wegini abadde mu ndikina 4 nezisobamu kati zirina buli lumu yalulikodinga zisobamu kati patient zero gwe tulina wano mu Africa yali yo guy David K mu 1959 yenga si mu Firika yali mu Firika yali mu Nansi ki yali mu Ngereza David K ko yalina mu namaje yalwanako ne World War kati bali bamuyita yali nyase yeza nnyo ku mazzi nga nnyo kuvuga amato n'avuga paka Congo Kinshasa kati oji akajja kati walwala olajukira kati abazungu bo buli kantu kati nnyo bagezaako buli kantu wakati ne bagezaako ka followinga ndwadde bankebere biki kati gwe basooka okuscreeninga ne bakizuula nti ayinamu obulwadde then batereka ne blood samples ze paka nakati zikyaliyo zikyaliyo abazungu bo batereka buli kimu ekiba kyetaagisa okutereka okuggyako science ne bwino baba batereka mbufu kukolaba ebyo tissues bazifreezinga ne batereka n'omusaayi ne bamuggyako samples kati musajja yasooka okukazuula naye kana akawuka kazuulibwa omusajja yali mu Faransa bamuyita Luc Antoine Montagnier ne munno mu America bamuyita Robert Charles Gallo be bayazuula akawuka ka Mukenenya byanjawulo tugende mpola okuzuula ozuula ekintu ekibaddewo nti mbadde bebakayiya statement je mbadde njagala direct bebakola akawuka ka Mukenenya abaami ababiri bakakolerawo mu laboratory era emabegako oyo yafuna na award Robert Gallo bamuwa award nga bamwebaza okugezaako okuleeta ekyokulwanyisa ekibayambyeko okudepopulating ensi kanaawo nga bamwebaza yayiya Mukenenya assa abantu yaweebwa award nga bamwebaza okuyiya ekyokulwanyisa ekigezezzaako okudepopulating ensi bani abamuwa awards nnyingi ezigabibwa okitegeeza bo bali ku operation ensibuta ensi tulina okuba nga tuli kundoza okusinza bo ku bazungu baagala tubeere nga tuli awo ensi erina ennamba y'abantu gye beetaage ebeereko kati olaba emmundu essa abantu bangi okuva lwe yayiyizibwa emmundu naye kana akawuka ka Mukenenya kassa abantu ate abasinga n'emmundu be yali essise mu byafaayo okitegeera kati bamusiima lwekyo bamusiima okukuliyetinga ekyokulwanyisa ekigezezzaako okudepopulating ensi ogambye bakola babiri lwaki basiima omu anti batuuka ne babikayaniramu batuuka ne bakalwaniramu akawuka nga bagamba kange kinaye gwe munabyawo abe ne mutuuka ne mukayanira kyano yange eventually ndowooza omu n'asinga nga bakayanira siriimu egayo akyali mulamu Robert Gallo akyali mulamu ali myaka nga 87 ne muli yeeraba atya like alina ne ku baana naye akalina atakalina kali lwaki teyakozesa ku ebyo ebibala by'akantu kaali keyayiiya naye kamutte omuntu asinga okutya emmundu ye musirikale agikwata kati baba yakakolera eyo kajja kati otuuka mu Africa nze weneebuuliza bakatambuza bo ebigendwa byo biba birala okitegeera kati twaliko wano mu kaseera akamu by 1988-89 nga Uganda bagiyitanga AIDS capital ono Mukenenya wasinga okwetiribooseza nga bagikazaako lya AIDS capital Uganda okitegeera kati mu myaka egyo
ensi nyingi zatandika okufuna obuzibu n'akawuka kagenda kasaasaana kagenda kalya kavudde Congo kati katuuka mu Canada mu 1983 Canada yali ina abantu abalwadde basimba bali 248 naye kati patient zero mu Canada omusajja ali bamuyita Gaetano Dukas yasoko olwala akawuka ka Mukenenya kati yegwe baconsidering nga patient zero Gaetano Dugas yali akola ku kisaawe ky'ennyonyi Canadian Airlines nga alinga bano abakola mu nnyonyi kati we bagenda omukebera nga alina akawuka naye kati babazungu bageza nko containinga endwadde wezityo era by 83 bali bayinamu abalwadde 248 naye ku balwadde 248 ono Gaetano Dugas yakebakako n'abantu 40 ku abo abalina obulwadde mashegeza bonna babujja kuye nga abakazi basajja andi kati abakazi mwalimu abakazi n'abasajja kati nga balaba omukazi nti yebaka ne Dugas okitegeera nga ate n'omusajja oli omulala abulina naye nga ate yebakako n'ono omukazi eyebaka ne Dugas kati ono ye gwe bayita patient zire Canada yasiga emusizi yaleta akasigo ka Mukenenya e Canada Gaetano Dugas kati ensi egenda efuna obuzibu akalwadde kagenda kanyinyitira kayingira buli wamu wano mu Uganda ndoza twakafuna 1976 waliwo victim gwe nasomba ko bali imbalala oba ali side je yasoko kafuna ngolese bino bya bongole lutaya byetwogera bano babongole bajje bongole babufunye mu 1988 mu mwao kuba bakugamba agenda n'ogenda Sweden mu 1984 yatuuka oludde mulwadde nga alwala okitegeera kati sirimu edda wamufunanga n'obeera naye ng'obeera with constant illnesses olwala n'owuna n'oddamu tova mu malwaliro okitegeera kati fe tugenda okumumanya wano mu 1989 nga amaze okulangirira mu April 13 nti alina akalwadde ka sirimu nga yalwaladde omusajja aweddeyo nga kamala bodde omubiri kati nga naye amaze yakitegeera dda n'agezaako ku living in that denial status n'amala eventually nakkiriza n'asalawo kati abuulire ensi kati fe twagenda okukimanya mu 1989 nga yakitegeera dda ng'ayebye kati olunaku luno olwa siriimu engeri gye lujjamu kati waliwo abavubuka babiri bali bakola ku public information bali mu public information office mu World Health Organization bali babiri mu Switzerland Geneva omu bamuyita James W. Bunn n'omulala Thomas Netter kati bafuna ekirowoozo ky'okwagala okuliyetinga olunaku luno lubenga lubaako abantu ngeri gye baba tegeezaamu n'okubamanyisa ku mawulire ga siriimu mumwekuumye mutya mujjanjabiddwa mutya kuba before then batugamba nga each one of you will have to deal with the AIDS on a professional oba personal level nti buli maka ekiseera kijja kutuuka nga gali affected ne AIDS either nga mulimu omuntu abadde ow'ekika okitegeera oba muganda wo oba taata oba maama wo oba gwe kati ojja kutuuka ng'odiringa with AIDS on a professional oba personal level nga oba toli musawo nkyojjanjaba oba at least kuggwe ng'olinayo gw'omanyi ow'ekika ayina akawuka oli mugenza ogenza bakuyita kugenza okujjanjaba mugenza kati olunaku ne balukuyetinga mu 1988 we lwatandika okitegeera kati before olwadde bwalinga buluma naye nga abantu tebalina na treatment eri awo y'amaanyi kwe bajjanjabirwa mu Uganda mwali munsi yonna wano baliyitanga ddogo twalina wano omukyala bamuyitanga Nanyonga weyo Masaka yawanga abantu ettaka yayinanga ettaka awo ng'akwata bukwasita ngamba lino ettaka liwunya akalwadde ka siriimu lyali liwonye mbuulira mmanyi waliwo abagamba abaawonanga nga balya ttaka nga balya ettaka waliwo abataawona akyaliyo Nanyonga yafa yafaaki neera kalwadde kamu ati olaba kiringa olaba pasita bakugamba nkusabira nsaba siriimu naawona okitegeera kati abamu bawona Katonda yasobola ebya Katonda yeba andi kati olaba kati twayinanga woodi yali fosi nga yemanyikidde okubamu abalwadde ba siriimu wano emulago biseera kyebi dda kuva dda kuba kati fe twagendanga nayo nga tuva ku ssomero nga twagala tugenda ku balwadde ba siriimu ofunamu okutya ngati nga bajja bano aba counseling ku ssomero ne bababuulira banammwe mwegise bulungi biki siriimu aluma kati nga bamutebalanga ku mulwadde wa siriimu waddala kati ebiseera ebyo wabangawo bano bayitanga baddizaata
okitegeera deserter si bava magi asi deserter defaulter abawakanyi abaaganwanga okumira eddagala mu lusavu bamuyita defaulter kati sirimu abamu bamufunanga naati okumira eddagala okitegeera n'abeera awo n'agaana okulimira ne bumuluma ne bumukuba ku ndiri kati nga balina wodi mwe babeeranga omwimulago yaliyo bafosi ebiseera nga babeera bokka naye ng'osanga balira amagumba meereere ng'oli akoggana gwawo yenna n'asigaza manyi ku muntu ekintu ekitakogga guba mutwe kuba liri ggumba kati ng'akogga n'asigaza mutwe neriso nayo terikogga libanga nga litunguse liti nga lina mutwe gumba na skin eriko n'amaaso manene wemuti kati nga mugenda ne mubalabako ne mufunamu ku ntiisa n'ogamba waaye kanve ku buwala neweddako naye kati ebyalinga ebizibu kati ng'oba wakabeera emulago kati nokyamula yingini nekyamuka kati ate nedda nga muyita omwo mu Makerere mu university ovudde eri mulago kati muddayo wakamuyita mu university mu Makerere nate nemulaba obwana bwa university kati noddamu era n'ogamba nimwe mwalinga bawansi laba nnono ate era ezalinga levo naye nga amasanyalaze omwana kubisa amasanyalaze okuba amasanyalaze notakwatako ekibooke nedda baaba mwakwatanga nako ati adi ngoddayo kuba osobola saizi yo nga bakagwako bakajjutuka ngoddayo kuba osobola saizi yo bakuserera mu katale obusungu n'obumalira kuki osanze waka bonna baba ku ssomero senior 2 senior 3 nga nawe otandika okukwana inana gwe manyi muno mu Uganda agamba akawonya bangi abagamba nti bawonya naye kuba bensinga omanya balina immune booster bwe bagizita naye abamu balina obuwoziwonya nga bawona kati baba mu ntandikwa sirimu yali nga tannafuna ddagala kati abasinga basookanga na kumuyita gay related syndrome bwasinga nnyo okulabikira mu basiyazi mweri emabega nga bwakajja bwasinga nnyo okulabikira mu basiyazi era abasajja abasooka okuba nabo kati waliwo firimu bagiyita Philadelphia ya Tom Hanks ojja genda oginoonya ogirabe kati gaayo yali musiyazi n'agenda afuna akalwadde akawuka n'alwala bakama be ne bamugoba ku mulimu nga bagamba ffe tetukozesa mulwadde wa siriimu n'abatwala n'abakuba mu kkooti ne bamuliyirira abantu balinga basusula nnyo abalwadde ba siriimu ffe twalina senga waffe yagoba omupangisa ku nnyumba nti alwadde siriimu namugamba nze ennyumba zange nazimba z'abalamu gwe alwadde siriimu noonya ewalala abantu siriimu oli okumufuna ng'akiba na kikolima bamubettanga n'okwetta kaso akimanya nti nze kyanjodde naye kati luno olunaku we lwajja lwakulyetinga awareness mu bantu nti banne woba ofunye obulwadde tewetta osobola okubeerawo osobola okusigala ng'okyali wa mugaso kitegeera eddagala ne lijja luli ekizibu ekyasinga ng'obbatawaanye n'abantu okutuuka okulwala batuuke bafaanane nga olaba bafiire lutaya we baabeeranga nti n'enviri zaatukanga ne zimuva ku mubiri tewaliwo ddagala kitegeera eddagala lye baasinganga okukozesa eryasooka okukozesebwa baliyita AZT zitwayitanga Zidovudine yajja mu 1987 kitegeera kati this was a class of drug that belongs to yayenge belonging mu nucleoside reverse transcriptase inhibitors lulimi lusawo era sibitegedde nakugamba wasa omusawo n'ogaana weyamuwasa ndaba tufaanana ate nsobola okunyonnyola ebisawo y'olusawo obinnyonnyola naye obireka awo ate mbireka awo olina kyokola ate kati oyagala nkukolere ki nkukuba eddagala owone ddagala okuba ddala nkuba ddagala kisebo kati okitegeera then wayita emyaka 10 then baleeta Lamivudine Zidovudine yajja mu 1990 mu Uganda oba n'okuyiyibwa mu nsi yonna kati liri lyalina gundi side effects zalinga nyingi liri eryasooka Zidovudine yasooka AZT yasooka yalina side effects nga nyingi kati wayita emyaka 10 Food and Drug Authority ereeta eddala Lamivudine Zidovudine bano abaayi akawuka si be baayi eddagala kati pharmaceutical companies zo zayingirawo zirabye wali omulyo okitegeera kati okuguba mulyo business zo ziyingirawo ne zikola amadagala we batunda kati government zino ezaffe zaabawejjere
mufuna bwerere musobola mufuna teba bwerere government ebako ne byekola besasulwa kyokama yalavize zingira mu ggwanga lineno government ezigwa mbadde manyi ezo simanyi USAID simanyi wali anti olusi bagaba ntono nga tezimala government gaino okutoping up egule kali ntwafuna ko obuzibu nga baatu wa sente za gavi yali Global Alliance for Vaccine and Immunization abasajja ne bazirya ogumusango gwaliko Captain Michael Mukula kwaliko nono mwami Jim Muhwezi okitegeera ne babayita abo mu 2012 sininga bazibulankanyiziddwa bulina abagamba nze tomanyira tompalampa singa sajja yaga bisikuiti chocolate byonna byange izo sente wange zigula nyanya na butungulu ani ayogera ati wadde kyala kunkubye abo kibanga kiri on record sirebula ajja kugaba lwaki ozukusa abantu abebase olebula sirebula nze nkugambye bakwata Michael Mukula ne bakwata ne Jim Muhwezi n'owokusatu bamuyita Dokitani mwerabidde okitegeera nga babuuza sente zabulidde wanga tezirabika kobbo omuna abagamba ezo sente zigula nyanya na butungulu kati nti government nayo eteekamu ka sente efuna ne funds ezimu nga za kupurchasinga ddagala eryo abantu abalwadde basobole okubanga bafuna ku ddagala eriweweeza ku kalwadde akamukenenya tuva ku FDA Smile Feed anti kadi FDA ekitongole Food and Drug Authority ekikola ku ddagala okitegeera kimala okwaprovinga lamivudine zidovudine nga emu ku ddagala erimu ku ddagala lisobola okukozesebwa mu kujjanjaba akawuka ka mukenenya okitegeera 1997 kati before 96 mabegako kati klase eyasookera ddala ya ARVs ezasooka okujja zijjawo mu 96 ezasooka bali baziyita ni antiretrovirals Neviropine zezasooka okujja mu 96 kitegeera kati ezaate zaali nani nucleoside transcriptase inhibitors kitegeeza ki oba naawe okyogedde wabaziza kibaze kitegeeza ki ate nabaziza kibaze kale nani kati nga ddyo lisingako kulirya ate eryasooka eryawa mu 87 okuba obubi nedda okuba kalekaleko kati tutandise okufuna ART okitegeera treatment therapy ya ARVs etandika okujja kati zino zetulina ezize kati zizaawo mu 2000 myaka gya 2000 era nalyo mu kusooka okujja abantu basooka nga bali bagezesezaako abamu bakkiriza abamu tebakkiriza okitegeera bagesa balabo balinaakola abamu bavangamu n'abaana abalala bakolanga biki abakyala yabayisanga bubi cases we ziri nnyingi nga lyakatandika okukozesebwa mu bantu nga omanyi eddagala lya sirimu eddagala nalyo neri balyakajjawo ono twalina wano nga tufunye covid eddagala eryasooka okuleetebwa lyalitanga side effects mu bantu era abamu ne bagana n'odyekuba nga basoose oddifunako study yali tennaba kukakasibwa bulungi kyerikola kuba okuyiiya eddagala eriba ligenda okukozesebwa ku bantu kitwala ebbanga ddene kati babawa bavolunteeringa okujja okugezesezebwako kati bakusanga akawuka kakugonzezza nga bakugezezaako gwe ng'oyitayo okitegeera kati edda abantu balwalanga ebintu bikyuse nnyo ku siriimu kati mu kaseera kali nti muntu edda yalwalanga n'agwa ku ndiri akawuka ne kamugonza naye nga abasawo bamukebera bakugamba omuntu annaba kutandika kumira ddagala agira alindako okitegeera bapimanga CD4 count buli abasirikale b'omubiri naye ngaomuntu omulaba agulwadde aweddeyo naye nga bano bagamba tanatuuka kumira kati nga balina osooka ate bakujjanja bw'obenga ddengulu oddamu ku maanyi oddeddemu ku maanyi olyoka otandika eddagala okitegeera naye kati ennaku zino byakyukamu kasita bakebera ng'olina akawuka otandikirawo eddagala okitegeera waliwo akawuka akaleeta ne wabawo n'obulwadde ate kati obulwadde oba osusse okuba ne siriimu byanjawulo HIV that is human immune virus kati bw'ofuna waliwo wotuuka nga ate kati afuuse siriimu ng'olina n'obubonero bulaga omyukiridde emimwa wenna olina bikisipi okitegeera kati abasinga batuukanga kweyo stage n'akomayo n'abeera ku ndiri n'alwala namugamba tonnatuuka kumira ddagala jukira kati nga basobola okuddikusaako kubajjukira ddagala ly'amaanyi n'ofa ng'ate n'ekirala bali bo babala nti okyalina abasirikale mu mubiri abasobola okulwana naye nga tukulaba oweddeyo kati nga te balina kuzangula ofunemu ku twanyi then olyoka otandika eddagala kati ku guno omulembe
tebakulinda kugwa ku ndiri bwe bakukeberera ne baba kakafuna emyezi 3 kutandikirawo eddagala nekikuyambako obutayeba nekikuyambako obutayiwa bode okitegeera kati gavumenti ekoze nnyo okulaba nti obulwadde buno bukendeera mu bantu okitegeera kati noza tulina bakakadde kamu akabalwadde ba mukenenya nedda taata kakadde kamu tuweza akakadde nalaba of recently nalaba gundi ki report mbu embalala kisa kinegula anti kati bo balaba nti cases ez'abantu abatestinga ziba zeeyongedde tuli ku kakadde kali kankubuulire okimanye eri abakola abagenda okwekebeza omusaayi nye tugeze ekitongole kitwala ekirikoding ekya health ebyobulamu mu ggwanga nekitafuna access ku records ezo nga bagenza okwekebeza kizibu kisobokera ddala nga wekeberezaawo kibaayo naye kalimu mwatandika n'okwekebera anti wulira gwe wotandikira eddagala we bamanyira kuba kati eddagala lizibu lyaku access nga togenze mu malwaliro ago eya siriimu bakuba nti ngenze kufunayo peepu era newoba ogenze kufuna peepu okitegeera ng'ogenze kufuna peepu eddagala likola liba ARVs by the way nti katugeze nagenze bino netuzunga ebyaffe nagenzeko mu kibaala awo nindaba ekiwala nekinsubalaza ne tuvaawo nagenze okutegeera nga namaze dda okusimba kasooli nategedde ku makya nti emmundu yasese ate saayambadde okitegeera kati kuba nti weebase n'omuntu gw'otamanyi setasi ye ng'osuubira alina akawuka ka mukenenya okitegeera oyinza omugamba tugende tuwekebeze n'agaana nga gwe watidde nogamba naye gundi twalidde ebintu naye simanyi oyimiridde otya tugende tuwekebeze nadduka oba n'agaana nagamba nze anze tisagala byakwekebeza nze nti okunfumita nze sagala aba ku musayi abakazi balina ogwomuze olumugamba jangu tugende batukebe nti anze nti okolaba ku musayi naye nga ate buli mwezi agulaba okitegeera kati gwoba n'omukisa nti osologera n'ofuna eddagala peepu kati tuliyita peepu waliwo tuluvadde amakenda mangi gakola kyawe anti kati ogamire okumala omwezi mulamba nti singa obadde ono yabadde mulwadde gwe weesuze naye okitegeera akawuka kaba tekanaba kutandika kumultiplyinga mu mubiri kafiira ddala awo okaziyiza n'otafuna abantu bamize peepu ne batafuna kawuka anti kati weekuume tekiba kyagezesa naye kibaawo oba tokikoze n'omira ofunye sekisi n'omuntu ali si sekisi yekka kale nosharinga blood contact tusobola okulwana wano noli omuwejjere najja n'akuluma ng'alina okitegeera bw'omira before 3 days bw'otandika peepu wo akawuka tekayingira naye tumira peepu munnaayo bino ebintu si kipya ate si kibi obulamu bwaffe tubwagala naye wabaawo akaseera akajja nga tewakitegedde naawe okitegeera osobola okugayita amaddu naye waliwo ebintu ebijja nekikusukkako naye omwana w'omutugwola n'ogamba omwana nakukwata abakazi batukwata okitegeera abakazi batukwata omukazi banyiiga ate banyiiga ki abakazi batukwata ssebo batya naye kyemama omusajja akwatika mangu kati okitegeera kazi omuya akafumu ne kagira batukwata wenolaba tetokyalina kyakkola omwana yawalampye edda yavuze edda piki ali ku piki avuga okitegeera ng'odduka ku peepu so kati era ogenda omwana tuwekebeza olaba atamattamwa okitegeera ogamba afune peepu so kati peepu abaddewo ali available mu malwaliro musobola ogamba mbu keseza mbwa abantu abafuna AIDS bakendeera naye nze anti kati regions ezimu katwalinako nga ggulu yesinga okubaamu akawuka ggulu okitegeera ggulu nga yesinga okubaamu akawuka nze ndowooza ennaku netugendako effort emabegako tubadde ne effort nga yesinga tuli mbalala kati bikyuka nti abantu bata okulusi ne balagayaamu jjukira kati siriimu yaleeta obuzibu taso yaleeta obuzibu kitongole kya taso kati tokyasobola kwawula mulwadde wa siriimu n'atalina waluli siriimu twali tumwawula nga mmanya nti soda abakozi ayina okitegeera kati tetukyasobola kwawula mulwadde n'atali otherwise waliwo omuyimbi yagamba nti taso abantu beekolako bateekeko maaka okitegeera
babateekeko maka tumanye nti Abbe bamutemako okugulu mulwadde amira ddagala okuva ku ttaso. Oba toyagala kufuna kutemako okugulu then togenda kufuna ddagala ofe. Okitegeera. Kati nga tusanga Abbe atalina kugulu tumanya Abbe mulwadde. Kati gwe tojja kutunyonyera bannaye boda yankuba ne bantemako okugulu. Kirungi ekyo. Kiba kirungi. Mukali akaseera kyalinga kirungi kuba sirimu yabeerera w'amaanyi. Okimanyi sirimu yakubakuba n'ekivulu. Tebuba busosoze ekivulu ziri. Sirimu. Kivulu ziri. Sirimu yakuba ekivulu wano nga buli omu atya sirimu. Ngati gw'olwala sirimu soda ewaka ne bakusosola ne bakuteeka mu nnyunga osola na mu nnimiro. Ngesowani olira ku yiyo ngesowani olira ku yiyo ekikopo olira ku kikyo n'akatamu ne bakuwaakako weefumbire nga bakusuza mu nnimiro. Nga bakutega olugogo bwe ogenda okusala ezzike osala ku lugogo nga teyagala nakukwata mu gundi gwo munagisiyo. Bwali butamanya ndo. Yawoya n'ensali tennabakubaawo. Okitegeera nga n'okukwatako sisobola. Nti soda ayina okukwatako obukwasi abantu walinga bamanyi nti omuntu okunywera ku kikopo nnono kyanywereddeko kimulwaza alwala. Okitegeera kati wano mu Uganda tufunye abantu abazze ne bakuliyetinga that awareness mu bantu nti sirimu takwata watyo. Nalaba fire Lutaaya yali ne mukwano gwe Alex Mukulu waliwo n'omulala bamuyita Dede Majoro naye kati yafa oyo yafa Dede Majoro. Bagenda okumukyalira bamusanga ali mu kulya apple. Okitegeera olwo naye n'agikwata n'agirumako. Dede si mukulu. Si mukulu, mukulu yali musajja mu. Nejasi. Yejaka kuva dda. Kati ngalaba bano bo tebalina buzibu nga bategedde nti kati awareness etandise okutambula. Bulingo sodo okunyira ku kikopo kyo kyonywereddeko gwe mulwadde wa sirimu. Toddamu kukungiriza kintu ekyo. Kuno ngejo ntunuzaamu ekikopo kyo soda gwe mulwadde nakungiriza. Abalwadde babanga n'ebyabwe n'engoye nga n'ebbafu okoze oyoleza muzizzo bakuwa ebibyo gwe bakwawula bakusosola. Ufukirawo mwawule. Kati wana abantu bangi baavayo ne bakulyetinga amadagala abantu tulina kati abantu esobola okwebaza. Kati nga bana abaami ba Kammengo research abo research. Tobanga walidde. Asi kulya. No babaddewo wadde bana abalukwago bakolanga amadagala bali okudomola. Kati waliwo omukyalo balinga oluzira bagitanga luzira research station yavaawo bakati ne bajjanga bakola amadagala. Ate n'omukyalo yakola taso bamita Nowerin Kaleeba. Yalina bawe yalwala. Kaleeba wafe wawa no mu Uganda yakola yatandikawo taso mu 1988. Yatandika 1987 awo. Bawe agenda afuna accident alwala. Bino batuteako omusaayi. Omusajja bamuteekamu omusaayi nga buli mwaka wuka. Afuna akawuka alwala amala afa yafa 87 the next year the following year. Kati omukyala atandikawo taso n'emikwano gye abantu balinga 15 nga batandikawo support group ya taso awe Mulago. Paka nakati were yambye abantu babafunira eddagala. Okitegeera kati abantu bagenda nga balwadde naye nga omukyala akyaliwo Nowerin Kaleeba akyaliwo. Ne uli bamu muzira omudaali gw'abazira president yali agabye emidaali. Ne bamuwa gwa kulwanyisa okole omunkosero webweru bamuwa gwa kuyiya. Abasajja baliyiza ebintu bingi ogamba eddagala liwonya sirimu complete nawo na tebasobola liyiya. Akaseera kano ku information eriwo bagamba tiririiwo. Waliwo gule nabo recent nti baafunye. Biba mu mbo. Research sigale egenda mu maaso. Kati bayinza baba laboza balifunye nga baligezeserezeza ku mmese. Okitegeera kuba kati emmese efaananya nnyo n'obutonde n'omuntu. Enkima batera nnyo zigezesezaako amalagala ge babagenda okukozesa ku bantu. Kati basobola okuba bagezeseza ku nkima n'emmese nga bala bazirespondinga bulungi. Kati tebanga bagala kudda kati ku stage yagezeseza ku bantu. Nenze nebuza mu space eyo yonna abasajja okusinza ku buyiya bwe baliko n'ebintu bye bayiyeza. Onkaka sote anti tebannatuuka ku baba teri hidden agenda. Tebannatuuka kuyiya bujjanja ba sirimu naawonera ddala. Anti kati olaba kati sirimu yalimu ebintu bibiri. Business. Okitegeera alinga wolaba olutalo. Okitegeera business nti bali pharmaceutical companies ezikola sente ziri nnyo mu kuweweeza okusinga okuwonya. Soda woba n'akawuka n'omala nako n'okafuna kati ne bakuwa eddagala eri kwawonya ne weri bali akakadde kamu. Okitegeera
oli abakoze loosa okitegeera naye oli bwakukumirawo nti buli kaseera olina okubeera ku ddagala lye kumpeke osobola kwakati omalako emyaka 2-3 oli kumpeke eri yakola tulina wano omusajja yatugamba nti yakyasiza okuwangala n'akasigo ka Mukenenya mu Uganda bamuyita Lubalamira Luranga Meja akyaliwo yatugamba yakyasinza okuwangala n'akasigo ka Mukenenya Lubalamira Luranga abantu bajja beerangirira mbawulira abantu bajjanga ne beerangirira dda kuvira ddala eyo mu nsi zonna ezo abantu bangi abeerangiridde nga balina akawuka kati yo mu Amerika wali omusajja bamitanga Rock Hudson y'omu kubasooka okwerangirira mu 1984 okitegeera yafa 85 kati waliwo Pedro Zamora yafa 89 waliwo Charlie Sheen oyo muzanyi wa firimu akyaliwo kati waliwo Freddie Mercury yatestinga mu 87 n'afa nga wayise emyaka 4 neyerangira yali muyimbi mu kagulupu bakayitanga Queens bazanye ne firimu bagiyita Bohemian Rhapsody lwali luyimba lwabwe hit Bohemian Rhapsody osobola ginoonya n'ogiraba bamuyita Freddie Mercury naye yali musiyazi kati bwasinga nnyo okubeera mu basiyazi obwo bulwadde bana babisekiso era tusaba nnyo etteeka lya bisekiso likole kuba akawuka nedda akawuka keetiribooseza nnyo mu bantu abo kuba waliyo tewabaawo tuzizi okitegeera tebikola kati teziba nakyo tebikola era batugamba nga omukazi bw'oba tomukutte bulungi omukisa egy'okufuna akawuka giba mingi mmwe abajja ne mugwiwa obugwi mmwe omukazi olina mumukwata bulungi omuggiise bulungi okitegeera agende ku national water eryo natural nga bo tebaliyo oyo mwesonyiwe atasasula national water muveeko okitegeera kuba ogenda kulwalira bwereere waliwo chances osobola okwegatta n'omukazi ng'akalina n'otakafuna egyo emikisa mingi nnyo singa namba emu omukyalo oyo aba lubricated bulungi nga naawe Kamaanya wamuwaayo nga Kamaanya wamuwaayo nga alien skin tomuyina oba nga alien skin kwali emikisa egy'okufuna oba nami gibaawo osegiira okujjako alien skin notafuna akawuka emikisa obanga na 7 ku 6 egy'obutakafuna seera teweeyibaala anti kati mulimu abakubisa ekibuli oyagala opakire ne bali bakube bana abakuyibe nga nabo bajjire nabo bakuyambeko kola mpola atofuse kojja yazo okogera ku munyo ofuse kojja atogera kabozi nedda okisegeera kati Uganda tubadde n'abantu bangi naffe abazze ne bavaayo ne beerangirira kati omwami Phil Bongole Lutaaya y'omu ku baasookera ddala bannayuganda abasookera ddala okuvaayo ne yeerangirira mu 1984 yali April 13 nakuza mwezi April 13 yavaayo niwaita myaka mekanafu mwaka gumu ogwo nyini mwe yafiira 89 eza agenda okulangirira nga kawedde yafa December nga 15 yafiira awo Nsambya mu ddwaliro lyaffe ery'ebyafaayo naye Bongole we yafiira we yafiira naye yete baamulagajjalira ne bamuziikawo bamuziikawo bunamwaya entaana ye eri etya tugendeyo entaana ye baagisengula bamuziika emirundi mingi basooka ne bamuziika ne mumubba mmwe abankuseeremwa bamuziika n'amajjolobero bamuziika n'ebyobugazi n'amajjolobero nekeresi engatto essaawa okitegeera kati ababbi ne basima entaana ne bajja ne bamubbayo okakasa bamuziika ne bamuziikula ne bamukyusa kati bali bamuziikaawo olaba nga agenda olaba ewa Moviti kati kankulagirire ng'ova ezzana ku round about ezzana ku round about oliwo ekyambuka ewo katale akezzana ekyambuka ne kigenda paka Nyanama kati wotuuka waliwo essomero baliyita Zana High School liri kyemmanga kati weyongerako katini mu maaso ekikuba ekyambuka kigenda paka Bunamwayo eri okitegeera then wali mu maaso waliwo factory ya Moviti kati ekikuba ekyambuka nga wakambuka awo eyo lyonna lyali ttaka ly'abafiire Lutaaya we basooka omuziika ne bamala ne bamugjawo ne mumuziikula mmwe ababbi mwayagala okubba tokiremerako nnyo bamuziikula ne bamuziikula kati babbako ebyobugaga bamuleka kungulu
Okakasi? Namadde bamuziika. Awo wenyini. Ati bazzeemu recent ne ba transferring ebijja batugyewo awo myaka ng'ebiri emabega ne babatwala waabwe Kanoni Egomba kweyo nagendayo naye nga bali bamuziika eno kati bamujja bonna baagala bakutundawo abali kubijja kuba awo wennyini ku ttaka lya fire awo waggulu waliwo omwami ono Fred Sebata yali yagulawo n'azimbawo amaka kati baagateekamu basomero kati ettaka baagala ditunda ndowooza kuba kati abaana abasinga baafa basigaza baganda be baafa mukulu we ono Moses naye yafa yakafa recent yafa mu COVID muganda wa Bongole Abbe Lutaya Kitumba yafa mu COVID awo mnyabo yafa mu 2010 mama waabwe yafa 2010 yali 2010 na gumu we yafa kati ayisigaza sister we bamuyita Martha ali bweru then Bongole waliwo nekitaba nekiganda kye ekito nakinasanga yeeyo kiganda kyabwe ekito kati asigaza ayina abaana basatu bonna balamu balamu waliwo John Lennon Lutaya Kabogoza oyo akola bya filimu yasoma bya kuzanya filimu cinematography waliwo omukyalo mulala bamita Justin ali Sweden oyo naye muwala we ye mukulu then omulala muwala addako bamuyita Tezra Lutayo ye wali namukwirako ne ku simu mabegako naye mwali tulina twagala okukola twagala kukola project ku fire Lutaya watu mukolere festival ngawada abantu kati abazungu bo baguddewo ekyawe kya Michael Jackson buli mwaka bamujjukira ne bakuba ennyimba ze thriller ne babeera ku street kati naffe twala tukole festival ya fire Lutaya buli mwaka nti December watuukira wa November ennyimba ze bwe zitandikira okuhiitinga okigenda bamuzala October nga 19 mu gw'ekkumi bwe bamuzaalira fire kadatu wali balutuma fire Bongole Lutaya dde olw'okujjukira fire lunaku October 19 naye tuli celebrated tugenda tandika kati odduwa vibe kutandika n'omwaka ogujja okitegeera lubenga lulimu vibe nadde nkubira ku mwala woyo mwali muno mu Uganda bamuyita Tezra Lutaya ina mukasente afe tetwagala sente tetuli bankuseere tugenda kupataninga naye wewe tupatani tugenda tukole ekintu ekyo ligase y'omugenzi esigale nga etambula pozi ngo inacho tayogeddeko ne tugenda siibula byebyo abantu mukubirizibwa okumira eddagala atannakafuna kwekuume ate oba okafunye please akawuka keesigalize gwe nga gwe tusobole okuba nga we can have a virus free young generation abaana betuzadde abapya kati gujja kubeeraawo weefuule ndiwulira nampulira zibi okafunye oyagala okwana obuwala obuto bonna obusiige bano abaana nawe bozadde ate bagenda kutandikira kwabo abakazi tulaba abavubuka bano bagenda ku bakazi abakulu nati n'obwana obuto bwana tebwetuuza bwagala bashuga ati kati kitandikire ku ffe tuweteekemu discipline eyo nti wotandika okimanya nti kati gwofunye akawuka teweega baata teweega baagaba otyo okitegeera teweegaba era yogerako abantu bangi abazze ne bavaayo ne bagamba nze ndi mulwadde temunsemberera tulina MC Kats yogera ne MC Kats akyakuba emmese akuba talina mukazi gwe twamulaba n'ozambi mwala wa Sifula bagamba musimanyi ozambe alina abakazi be balala simanyi Caroline Maka kati lwaki tebavaayo ne boogera waliwo n'omulaba bamuyita Rosias Matovu Joy oyo yavaayo n'ayogera nti alina tulina Livingstone Kasozi yali muyimbi wa Kadongo kamu naye yali oyo ye Kasozi yayogera yalangirira nti mulwadde naye ate ye yakolamu ku ttima Kasozi yakolamu ku ttima lwayi naawe omuwala gwe yadiki naawe nga ali ku kivulu kye nakivubaawo kimanya duniya weeraba muno mukabi omuwala najja ate nayingira Eagles bamuyitanga ni Diana Namusoke omuwala yaliko mu Eagles Diana Namusoke yafa yakafa mabega ku myaka si mingi kuba Kasozi yafa 97 yaliko omuninkini wa Kasozi Kasozi yalangirira naye yakolamu ku ttima okitegeera naye nga yalangirira tufunye abantu bangi
MC Kati tukwebaza ssebo. Ani omulala abazibalange ya mu Uganda. Alozias Matovu Joy naawe wakayimbira tukwebaza. Waliwo omwami bamuyita Mr. Aids erinnya lye ndyerabye. Oyo batugamba mufere. Si mulwadde. Batugamba mufere yabbanga abaana batugamba mufere Mr. Aids oyo. Mbusima yafuna sima sugar mami yamumusiga oyo. Tetumanyi wa mufere basi mufere. Nenga bye twawulira bagamba yali mufere fere. Balange. Tufunye abantu bangi. Naye gwe woba oli nga nawe otidde okulangirira ng'oba osobola luno lunaku lwali osobola oddukozesa n'ogaba naye nange ndi public figure. Olangirira ddi? Nze ndi mulamu. Nze ndi mulamu. Baida tugende tulete obukebera tuwekebeze soda. Abantu tubawe ekyokulabirako ekirungi. Abantu tubawe ekyokulabirako ekirungi. Nasemba 2 months ago. Leero tugenda kwekebeza leero. Ate ku kamera. Ejo emyezi ebiri mbadde tugira. Yes, twekebeze ku kamera. Tugenda funa ono obukebera. Abbe kyekyo abe todduka ngenda leeta wali bukebera abantu ino kabateeramu. Gira basebo ne banyabo for now mubeere bulungi naye nga luno lunaku lwa creating awareness. Ino omukisa bategeeza nti Ssaabasajja Kabaka y'omu ku ba ambassador ba AIDS mu Africa, y'omu ku bakunga abantu obutasiiga n'okulwanyisa yaweebwa oyo ambassador mulamba. So mwekuume mubeere bulungi. Bye bye. Export TV to the world.